Kale osibyo tya mukwano gwange gyosinzira onahugamba oba n'ensonga 105 ku 10 okubanga osubscribinga ku Trust Media Uganda n'okusigala ng'ogobera omukutu ogwa Waswa Emma YouTube channel noba ng'otwegattako agange nze Waswa Emmanuel okutuusako emboozi zaffe buli kanaku ziba tukutuusaako wano webale nnyo okutwala obudde n'okusobola okubanga ate otwegattako. Njagala okutegeeza nti olunaku lwaleero waliwo amawulire agafulumye okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga butegeeza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi alabika nti yaflyinze out era nga yatwaliddwa mu ggwanga lya German okusobola okubanga afuna special treatment. Bino nno byonna bijjire mu kaseera oluvannyuma lw'okubanga Ssaabasajja Kabaka yalabikako eri Obuganda amaze ebbanga nga mulwadde nga tali bulungi yadde n'akatono. So amawulire agava mu Bwakabaka galaga nti Ssaabasajja era n'ekifaananyi kye nalabeko ng'ali ku kisaawe nga kiraga nti afulumye agenze mu ggwanga erya Germany basobole okubanga bamujjanjaba. Amawulire ag'omunda galaga nti Ssaabasajja Kabaka alina obuzibu ku mimiro gye muyita throat cancer ne bwankubadde nti ate omukulu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ye yavayo n'atugamba nti Ssaabasajja Kabaka yali mulwadde wa allergy. Embirigo eno yatandikira mu biseera by'ogwokuna. Ssaabasajja Kabaka we yalabikira mu public ng'ageza kuba ng'ajaguza amazaalibwa ge gaali ga myaka oba nkaaga mu emyaka ngirabiddemukko katono naye era ajaguza amazaalibwa ge n'alabika mu public ng'alabika bubi nnyo era abantu baali so concerned nnyo nga beewunya Katikkiro Mayiga ajja atya okuba nga Ssaabasajja atuuka okufaana bw'atyo nga Katikkiro omulamba waali ng'ate omugaso gwa Katikkiro kulabirira Bwakabaka n'okulabirira Ssaabasajja ng'omuntu. Bwe batyo abantu badda ku social media ne bakolokota Katikkiro bubi nnyo, baamuvuma, baamwogera ebigambo, baamulangira obunnanfuusi, baamulangira buli kimu ky'omanyi ekisinga okubeera ekibi. Wabula oluvannyuma lw'akaseera Katikkiro avaayo ne yeewozaako n'annyonnyola nga Ssaabasajja bwe yali alina allergy mbuzi ezaali zimusumbuwa. Bwe batyo Abaganda tebali bamativu nga bagamba nti allergy kika ki eziyinza okulwaza omuntu ne zimutuusa mu mbeera eyo. Bwe batyo Ssaabasajja abaddenga afuna obujjanjabi nga bufunira wano ng'era Abaganda n'abantu bonna beebuuza nti Kabaka ku level gy'aliko n'Obwakabaka asobola ate okubeeraawo nga tasobola kufuna lukusa kufuluma kugendako bweru wa Uganda asobole okuba ng'afuna obujjanjabi obutebenkedde oba obulikiriya. Juzi yaddamu okulabika mu public, yaddamu okulabika ng'ali nkoni, bayitayo enkoni mu Lwengo weerageza okuba nga ajaguza amatikkira ge oba ge muyita coronation. Era oluvannyuma yali twaddamu okumulanga wayise ennaku nga 3 bwe yasisinkana pulezidenti w'eggwanga wali e Nakasero ku State Lodge. Era kigambibwa nti mu bye bali bagenza okunyumyako we yagambira n'omukulu nti yali ateekateeka kufuluma kulabika nti agendako obweru wa ggwanga asobole okuba nga afuna special treatment ne special care bw'anaaba atuuse. So n'olwekyo amawulire gafulumye n'okulabika galaga nti omukulu ono Ssaabasajja alabika nti ayolekedde ebweru w'eggwanga asobole okugenda maaso afune obujjanjabi ate asobole okuba nga ajjanjabibwa. Tumusabira busabizi Ssaabasajja omuteregga asobole okuba nga ate akoma mu ggwanga ng'ali bulungi nga talina kimusumbuwa. Nze Waswa Emmanuel.